oli bulungi nnyo omulabi wange owa Soti TV ate era nga oli ready okubanga osetting okuva waka ogende okole ate nga ogenda kuyita mu kkubo kakati mu kkubo wogenda okuyita manya nti toli wekka era tukugamba butereevu nnyo nti engeri gy'otali wekka manya nti ogenda kusanga abalala bakozesa oluguudo wakati w'ab'ebigere n'ebidduka ebirala mu kilaasi ez'enjawulo naye nga eggulo bwe twayogedde nga tuli mulamwa gwaffe ogw'okuba nti oyisa ate nga oyisibwa twakugamba butereevu nnyo nti nga omaze okumanya nti okozesa formula gye twakuwa ate butereevu nnyo tegeera n'emyukuta endala eno gye tuyita L. Twakugambye nti M etegeeza nti gezaako okubanga ocheckinga mirrors ate ng'omaze okucheckinga mirrors kola move ove ku mabega g'oyo ate era okodde nga ne bw'onooba omaze okuyita ojja kola move odde munda muleniyo eryendala ereme kusanga n'olwensonga eno tukugamba S ey'okubanga okola sigino era ng'olaga nti oyogenda muyisa kakati twagala okugamba nti waliwo emu endala gy'oyina okubanga ogenderera nti bw'oba okola movement y'ekidduka kyo yonna kikole mu bukakkamu move kitegeeza kumanuvaringa okusobola okubanga oyita ku kidduka ekyo ate osobola okuyitawo ogende naye nga byonna obikola n'obukakkamu bungi nnyo senga okola move n'olabanga mu maaso eriyo ekijja kyolabika okuba nti tewakirabye oba omuntu n'ava ku sayidi eya ddyo n'ayagala okuyingira ku main ate nga gwe oli mu wakati mu kuyisa bwoti gezaako okulaba nti manuvayo gy'okoze gezaako okulaba nga okendeza emisinde senga olaba nga maaso eriyo ekijja gezaako manuvayo gy'oba okoze ey'okuyisa gezaako okukwata mu bureekiyo kendeza emisinde gw'obadde oyisa muleka agende kibi nnyo okwongera okufuba mbw'olinnya muliro mbw'oyagala kupapirira otuuke ng'eri tennakusanga maaso evuddeyo gy'obadde teweetegekedde kubanga tegeera nti abalala bonna bakozesa oluguudo si bonna nti batendeke si bonna nti balina obugumiikiriza si bonna nti balabye ki kyokola n'olwensonga eyo gwe asoose okulaba kubanga nkugamba butereevu nnyo nti nga bwe nakugambye nti osooka okwetegereza ng'awantu watereevu ate era nga oyina space emala ate era ng'olaba nti wokikoledde kiri mu tayimu yennyini ate era nga toyina mulala ogenda kosa n'olwensonga eyo movement gyokola manuva zokola zegendereze nga ogezaako okuyisa omulala akozesa oluguudo atuwadde bakoobo manuva zokola zegendereze bw'oba oyisa ate naye gwe bayisa beera nga tobeera rigid eri oyo abeera aku overtaking atwagala okugenda mulama gwaffe awennyini akadde katambudde nga bwe twagambye nti olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekitongole ekiwooza eky'omusolo mu ggwanga erya Uganda emyaka 30 twagamba nti URA eri under oba subsidiary eya ministry eya finance tugatunulira ensonga zaabwe enkulaakulana y'eggwanga yonna ebeera etambulira ku nsonga ey'omusolo omusolo ogusolozebwa omusolo kyeki lwaki omuntu yalibadde awa omusolo z'ensonga ezo tugenda okubeera nga twogerako olwaleero emyaka 3 bajjawo omwaka gwa 1991 by an act of parliament oba kitongole kiri independent kubanga kyatekebwawo ssemateeka nga bayita mu parliament y'eggwanga kiza kifuna abakulembeze ab'enjawulo naye nga betujjukirako ennyo atujjukira omukyala kati akulira ekitongole eky'ebyenguudo ekya URA mukyala Allen Kajina yakikulembera emyaka 10 ate bwe yavaawo mukyala Doris Akol n'abeera nga ajja ate munnaffe kati aliko musinguzi munnaffe yava mu kitongole kiri ekyanita U ate kati yagenda maaso okubanga akulembera ekitongole kino ekiwooza eky'omusolo kiyise mu kusoomoozebwa okwenjawulo naye bingi ekikoze wakiri nti twalengera nti mu kisanja ekya mukyala Doris basobola okubanga bazimba URA Towers eyo ekizimbe kyemulengera bw'obeera ng'otambula oba ng'ogenze wali ku headquarters enakawa ekizimbe ekyo kyajja mu kiseera ekya mukyala Akol mission zaabwe kubanga kirina emiganyulo oba enteekateeka zekirina okubanga kitambulirako obuweereza bwakyo obuvunaanyizibwa bwakyo kyeki
balina okwasesinga kwe kugereka. You assess, you account, you collect. Okwasesinga nti muntu mugerekera omusolo, collect genda ogujjeyo, account guwereko embalirira. Nti bwe lwakola budget yonna egenda maaso mu ggwanga erya Uganda, URA yetunuulirwa kubanga ebeera erina target. Bagigamba nti URA eggwanga erya Uganda liyimiriddewo oba embalirira ya 2020-2021 twagala obuse trillion z'embalirira zigenda kubeera kumeka nti 42. URA olina okukolektinga half ey'ekyo. So URA erina okunoonya amakubo gonna n'engeri yonna okulabika nti ejjamu bannayuganda omusolo. Abantu lwaki tebagala kuwa musolo mu ggwanga erya Uganda? Kubanga bw'ogenda ku poto ya URA bakulaga nti eggwanga lirina obukadde nga 45, 44, naye abawa omusolo bayinza okubeera obukadde nga 2 oba akakadde kamu. Gwe just imagine akakadde kamu kabeere nga kawa omusolo ogw'emirizaawo eggwanga lyonna. Abamu bagwa avoidinga, abamu tebaagala guweera ddala, abamu bawa bitundu, abamu declaration bawa za bitundu, naye nga tekitongole kiteekeddwa okuba nga kitambula. Twagala osooka okulengera emboozi gye twakoze wakati mu kujaguza emyaka 3 ne Thanksgiving egenda okubeerawo olwaleero okuva akadde konna okuva kati, then bwe tudda twongere okwogera ku nteekateeka ey'ekitongole n'enkulaakulana yonna okutwaliza wamu mu ggwanga erya Uganda. Ng'olunaku olw'enkya ekitongole ekivunaanyizibwa ku musolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority kigenda okujaguza emyaka 3 bukyanga kitandika mirimu gyakyo nga n'emikolo emikulu gya kubeera ku kisaawe e Kololo. Akulira ekitongole kino John Musinguzi asabye bannayuganda okubeegattako mu kusaba okwokwebaza Katonda olw'obuwanguzi n'emyaka gye batuuseeko. Ekisooka tugenda kwebaza Katonda olw'obulamu baffe ng'abakozi aba URA, olw'obulamu lwa abawi b'omusolo, the taxpayers, olw'obulamu lw'abakulembeze baffe, olw'obulamu lwaffe ffenna ng'eggwanga. Tubadde mu kaseera akazibu aka COVID katulaze nnyo nti obulamu teri ayinako obuyinza kujjako Katonda. So ensonga ddala esooka tujja kwebaza Katonda olw'obulamu. Musinguzi awadde enteekateeka y'emikolo nga bwe ginaatambula eginaatandika ku ssaawa 5 ez'okumakya era ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ne maama Janet Kataha Museveni baakugibeerako. Our guest of honor, His Excellency the President of the Republic of Uganda and his wife, Mama Janet Museveni, have confirmed that they will honor our function and attend. Many other representatives and leaders in government will also represent a number of us who would have wanted to be there physically. Asabye bannayuganda mu myaka emirala gye boolekedde okukwatira awamu nabo n'okugondera enkola empya ze baleese basobole okusasula emisolo egy'eggwanga olwo nalyo lyongera okulaakulana. Ekirala kyatukoledde mu myaka gino atusobozeza okufuna tekinologiya etuyambye omukungaanya omusolo mu ngeri enyangu olyaguwa omuwi w'omusolo naffe abagukungaanya. Ekitongole kino kyatandika mu mwaka 1991 nga mu biseera ebyo kyasoloozanga ensimbi obuwumbi 18 buli mwaka, naye wetwogerera mu wiiki emu bakuŋŋaanya ensimbi ez'enkana obuwumbi 368. We shall be live on all the major television broadcasts. Thank you so much. Once again, a big hand clap to Salt Media. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo. Ngona. Anyway, yentambula eyo yenteekateeka egenda okubanga etambulizibwako olunaku olwaleero emyaka 3 nga bwe nagambye nti ekitongole kyajja omwaka gwa 1991 by an act of parliament wansi wa ministry ebyenfuna era mukadde kano Minister Matia Kasaija yabavunaanyizibwako naye nga kizze kituusa obukulembeze akadde kano twogera ku munnaffe John Musinguzi Bujoki era nga yakitwala maaso. Balina target ezibaweebwa naye oluusi bakolera mu deficit, oluusi ne bafuna surplus. Bwe batunulira omwezi
omwezi bakunganyiza kyenkana wa oluusi ne bafunanga budget obolyawo ne balema okubanga bafuna target ekiraka nti ate embalirira ebanga etunulidde nnyo okubanga beewola kubanga ne balina mandate ey'okubanga bakunganya omusolo nadde nkukubuza nti lwaki abantu tebaagala kuwa musolo tuddayo mu economics gwe twasoma mu senior ey'omukaaga ne high school eyo ne universities ez'enjawulo waliwo principles of taxation oziddako n'ozimanya enkulu zaali ndowooza nga 3 nti omusolo guteekeddwa okubeera nga guli simple omuntu ateekeddwa okubeera nga bw'aba asasula omusolo alina okuba nga tataaganyizibwa gulina okuba nga mwangu era olaba nti ekyaviirako okuggyawo omusolo ogw'omutwe guno ogwa dduka gwabeeranga muzibu enkolekitinga yaagwo abantu babatayizanga butayiza kati omuntu nga talaba nsonga lwaki awo omusolo era olaba nti ensimbi ezateekebwangamu okukolekitinga omusolo ogwo zaabanga nnyingi okusinga ekigibwamu so kyaviirako gavumenti okuba nti ogwo graduated tax ne bagijjawo netunuulira nti omusolo era guteekeddwa okuba transparency obwerufu ogyeyo kyenkanawa declaration okoze yenkanawa gwe kennyini awo omusolo olina okubeera transparent mu bintu byo kola reforms zo nga ziri transparent ogambe nti mwakola assessment ya kino ate saalekayo kino kuba bajja okugereka batuna ne bagamba business eno erimu kino beera transparent ng'okola declaration zo eri ekitongole kubanga kijja okusinziirako either okukendeerezaako obeera okwongezaako oyinza okukola under declaration oba over declaration kino kyonna kijira mu nsonga ya transparency tutandikira awo okusookera ddala ngenda kusiima bannayuganda okubanga bayimiridde wamu kale katwesiima okubanga tuyimiridde wamu n'ekitongole kya URA kubanga ffenna tukola ki tuwa emisolo mbadde ngezaako okuyita mu kiwandiiko kye bafulumizza ku mulundi guno naye nga kiraga nti bannayuganda bajjumbidde kati okuwa omusolo kubanga okusinziira ku biwandiiko oba okusinziira ku figures eziweereddwa bagamba nti mu financial year eya 2020-2021 basobola okufuna abantu abapya abawi b'emisolo abali eyo mu 18,977 abantu 18,977 be bapya abeegatta ku system ey'okuwa omusolo mu kitongole ekya URA yes mu ggwanga lyattu Uganda naye nga previously bagamba nti balina abantu abali mu kakadde kamu 78,343 be bali bawo omusolo ekitegeeza nti newankubadde tubadde tuyita mu kusoomoozebwa kw'ekirwadde kya COVID-19 abantu basobodde okuvaayo ne batandika okuwa emisolo kiyinzizaayo ku kibuuzo ky'obuuzizza nti lwaki abantu tebaagala kuwa misolo tewali muntu asobola kugaana kuteeka kintu mu kintu kyategedde oba kyamanyi bwe mala n'entegeera obukulu bw'ekintu nteekamu bw'omala n'onnyinyonnyola n'endaba nga emigaso oba obulungi obwandivuddemu butono nnyo ku bibi ebiva mu kintu siyinza kwetantala kola ki kukikola nti mbufunze kati nze ndowooza ki ekibaddengawo ekitongole ekya URA kibadde somehow engeri gye kisomesaamu abantu ku nsonga y'emisolo eno nga ebulamuko omuntu nga tategeera nga oli tamanyi lwaki mukama we amutemako ensimbi abantu abasinga nga balaba bulabi akantu ako PAYE naye nga tamanyi kikakola ki nti bampadde omusaala naye nga ndaba ku gundi kuliko binene oba biki tebitegeerekeka oba byebiki kakati bw'ogenda ku musuubuzi nga ye tategeera migaso ki oba misolo ki actually gyalina okukola ki gyalina okusasula abamu nga batuuka n'okulowooza nti bababba bubbi ye tamanyi nti returns bwe ziba zikendedde oba we ziba zeeyongedde alina engeri gy'asobola okukola ki okwekubira omulanga eri ekitongole kino ne baako n'engeri gye bamukwatamu kati ate bali eri nga bwe bajja bo babeera bazze kwenfoosinga kye balina okukola ne kireetera omuntu ono okulowooza nti bino ebintu by'emisolo bwe biti simplicity eri gy'oyogeddeko ku ntandikwa n'ebanga ekoze eki ng'ebuze kakati ekyokubiri bwe twogera ku transparency ekyo ekintu bannayuganda kikyatutawaanyiza obwerufu kakati munnayuganda obwerufu bw'ayagala si bwe buno obw'ekitongole kya URA okuvaayo okututegeeza nti nkuŋŋaanyiza obuwumbi bwe buti ne bwe buti obwerufu bw'emisolo egikuŋŋaanyizibwa
inze omuntu wa bulijjo mbulabira ku luguudo nga weruli eddagala nga gye liri mu ddwaliro amazzi nga bampaddeko amayonjo kwegamba services ez'enjawulo zetukola ki kati eyo ye principle gye bayita benefit yes nti omuntu awadde omusolo gwawadde embalirira nze omuntu wa bulijjo nti omusolo gwawadde gukoze eki bw'abanga omuntu omugamba okuwa omusolo naye nga reflection y'ekyasasulidde takirabawo kati abatalaba nsonga lwaki awa omusolo bw'abawa omusolo n'omugamba nti bwe tusolooza obuwumbi muno bwe tusolozezza obuse bwe tusolozezza tugenda kukola enguudo tugenda kukola amalwaliro kati nga ye takiraba yeeri talaba amaanyi ge tagalaba wansi ku ground kati eyo benefit principle ya benefit nayo eremesa bannayuganda okuba nga bawa buzibu ate ne budde eno ery'ekitongole kya URA URA ekoze ogwayo ne sensitizing abantu baabo batandise okutaninga app mu nsonga y'okuwa emisolo kakati ate bo bavaayo ne batulaga transparency eyo gyogeddeko tukuŋŋaanyiza bweziti ne bweziti tukoze loosi bweti ne bweki naye kakati omuntu ye embalirira eri ey'oku ground takola ki tagiraba kati abamu n'asigala nga aggwamu amaanyi n'agamba okuwa emisolo n'obutawa byonna bikola ki babba mibbe kati n'abasuubuzi tebannaba kutegeera kakodyo kali mabegawo okukwata emyaka 10 ogifuule tax holiday eri musigansimbi ono gw'ogamba nti azze ate nga naye yeeyita musigansimbi si kweyita naye nga kyali bw'aba munnayuganda ffenna tuli baani ffenna tusiga nsimbi era nga tulina ekigendererwa nti eggwanga likola eki liganyulwemu kakati ye talaba nsonga lwaki ye talina kyaweebwa oba kyaweebwa kitono nnyo as compared to ono avuddewa jjukira nti given the fact nti tulina tugiyita Buy Uganda Build Uganda kakati ye abagamba bwebanga gavumenti yennyini yegamba nti Buy Uganda ekubiriza bannayuganda kugula byaffe Build Uganda twezimbe kakati nze avuddeyo okukwasizaako gavumenti tuzimbe eggwanga lwaki nze mba siweebwa ate ng'oli avudde ebweru nga repatriatinga obusente bw'aba akoze ne buddawa yaweereddwa emyaka 10 okukola ki okugenda mu maaso n'okubanga asonyiibwa emisolo jjukira nti abantu abamu abalina research zaabwe temuzimbuuza sizirinaako bukakafu naye abalina research zaabwe bagamba nti tax holiday n'ey'emyaka 10 ebaweebwa bwe giggwako kakati bw'aba abadde amannya gaabwe ge bakozesa ago mu companies bw'aba abadde taata nga kampani baddamu bagiregisteringa mu linnya lyani lya mwana oba omuntu omulala mbu nga baddamu baddukanya nga bamusiga nsimbi ono yeetwala nga aweddemu naye omwana ate najja n'akola insolvency naye bwe twogera tutunuulira ntulaba nti ekyo nno basinga kuwa multinational company nga bwe nagambye tugenda kyogera kino okuba bano bantu baffe nti omwaka ogwa 2018 ogw'ensimbi 2018-2019 oba ne 2020 yes company ebyempuliziganya eya MTN ebadde biggest taxpayer era abo tukibebaza nti MTN emyaka gyonna egyo myaka ng'esatu yebadde esinga okubanga esasula omusolo mu ggwanga erya Uganda naye mu kino bwe wajjawo shoku kati multinational company nga zitandise okupulinga out mu ggwanga erya Uganda bwe twogera twatunulira kati bw'otunulira nga Uchumi Nakumati Shoprite Game kati ne game bwe babanga batandise okupulinga out ne Africell yagambye nti egenda akadde konna waliwo ne bannaffe Builders Warehouse tujja byogera zino company ezirabika nga babagamba nti they can't compete muladi nengera munnaffe Secretary Treasury kati Ramadhan Gobi ngagamba nti tebannafuna bulungi bagenda kuvayo banyonyola eggwanga lwaki companies oba oliawo zirimeddwa okukompitinga Africell ebadde mu Telecom ng'ecompetinga ne zino endala zibaddewo yo yaga nti naffe twabirebedde mu mawulire tebannakutuukira officially kutubuulira nsonga lwaki bavaamu naye naga nti obeeranga muzadde bw'ofiirwa omwana oyinza okuzaala abalala ne batandika okutambula naye ng'era still wadde oyogera ekyo obeera weegumya mu mbeera eyo bano biggest taxpayers bwebanga bapulinga out mu economy ebeera ejja kutuuka ekiseera ekulambula bw'obanga omwaka gunaggwerako nga biggest taxpayers batandise okufuluma bwe batyo bagenda nga tulembe tuyingizamu bapya nga lero tugamba nti loko bennyini abaffe ate ku guliri tebaliiko mu kuwa omusolo bano badde bw'otunulira kati kampuni ng'eyo gye njogeddeko ewa omusolo ogw'abannayuganda ng'obukadde 10 kampuni omu nabeera nga wedde bannayuganda bonna omusolo anti kati ebimu byonna tetugenda byetika pressure zijja tukuba
tukimanyi bulungi nnyo nti COVID-19 okwetoloola ensi yonna kebe eggwanga eri America tetumanyi nga super power yonna tulabye amakampuni nga gakola ki nga gazingako ebyago ebungereza omwaka guli oguwedde era twalabanga nabo balajana nti ba investors bali batandise okubanga bakola ki nga bakalira so kakati ekyo tuyinza obutakyesibaako nnyo kubanga COVID-19 okutwaliza awamu akoze eki atukubye then abamu bamusiga nsimbi bwe bagamba nti kati babadde tebakyayinza kukompitinga n'abali mu business kati waliwo n'ebintu ebimu bye tulina okwebuuza bannaffe banene abakampuni ezimu naddala bali mu byempuliziganya waliwo emikutu egimu gy'omanyi egyattractinga kubanga kati we tutunulira abasinga okukozesa products zino ba consumers okusingira ddala abavubuka ki kye baagala nti waliyo bannaabwe abali mu business abakoze okulaba nti bo bakola kibasika so bubeera bukodyo bwabwe bwakukola kakati ye minister oba gavumenti ya Uganda kyeteekwa okukola yakikola terms and conditions eziteekebwawo ng'abantu bano bagenda tandika business zaabaweebwa era ke kabonero akalaga nti basobodde okusurvivingako for the period gye bakoze eki gye babadde naffe obuzibu bw'endabawo bwe buno nti concentration yateekebwa nnyo oba eteekeddwa nnyo ku bantu bano abava ebweru ne bajja okuleeta ate nga wano ffe tetukola ki tetwessaamu maanyi kakati ekyokulabirako alipoota y'abannaffe bano ab'ekitongole kya Uganda Revenue Authority ku nsonga lwaki baafiiriddwa ensimbi ennyingi ekimu ku kyo z'ensonga za COVID-19 wano mu Uganda bw'oba onoonya investment ey'okkola ogyemu ssente previously abantu badde nga bagamba tandikawo essomero kolawo woteeri oba si kyo genda mu entertainment ebyo ebisatu bye bitatawaanye nnyo naye kakati alipoota egamba nti wakati w'omwaka gwa 2019-2021 ensimbi zeeyongera okukendeera ezikuŋŋaanyizibwa bwe batunuulira mu services eza accommodation and food byebyo ndowooza ebya woteeri biki bwe bityo emisolo egyali givayo gyakendera n'ebitundu 37.38 ku 100 eyo percentage eri waggulu bwe badda eri bannaffe ab'amasomero emisolo gye bafiiriddwa okuva ku mwaka ogwo gikola ebitundu 10.35 ku 100 arts and entertainment kosa ne recreation be bannaffe abo batusanyusa bannakatemba bayimbi baani percentage gye baafiirwa eri mu bitundu 31.39 ku 100 ate abanga tetumanyi bbanga lye bagenda kumala so kakati bw'otunuulira bino ebyandibadde biziba eddibu eri abantu banene abagenda nti nabyo birina engeri gye bitateereddwamu maanyi oba gye bitatwereddwako ssira okulaba nti ki kakati ng'oggyeko just gino emisolo egikuŋŋaanyizibwa wano waliwo ne betwerabidde bano abasasula omusolo ng'aguze kiro ya sukaali aguzeeyo ki kibiriiti bikoze bitya mafuta abo ate kakati gyegyo emirimu gy'abantu baneeno abali ewaka abali locked down abatana batandika kukola so kitegeeza nti gye tulaga twandibanga twolekedde ebiseera ebitali byangu bano bwe babeera bagenda minisita agamba nti bakoze kye balina okukola bakikoze kakati bo oba bagenda bakole ki essuubi tuliyina mu bannansi ba Uganda tusobolera ddala bulungi nnyo okusasula emisolo naye nze nsuubira nti okuba n'abaana n'ebyana kye kireese obuzibu ekintu ekyo Uganda Revenue Authority eteekwa okubaako ne kyekola nti wakyaliwoko some bit of unfairness bwe kituuka mu kusasula ki emisolo information eno balina kgenda mu basuubuzi gye baba bagijja kubanga bw'otubuuza basis tuyinza obutagifuna naye singa otuuka mu basuubuzi abo abawangaalira eyo bajja kugamba nti abantu bwe bajja okuŋŋaanyawo bayitawo buyisi tebakola anti kakati ye tax evasion eyo gyetwogerako nti otuna n'ekitongole bwe kibeera nga abantu bangi abevedinga omuli ne smuggling nti abantu bakukusa ebintu abakola under declaration aleese birala agandeese kilo za gundi kati nakyo kyavudde kivaayo ne kikaluba nekiga wabadde owulira akasatira kakyaliwo ak'okusasuza omusolo mu kiro bannaffe abasuubuzi bakyagugulana n'ekyo okubasasuza mu ddoola abapangisa basaba babalina rental tax gye babasaba kubanga bakugamba nti omwaka omulamba ebizimbe bivaamu sente meka baga nti kati kwezo nyini ogenda tuwaako 30% kyokulekitinza omwaka gwonna kubanga bakubiringa mulundi gumu ne bakujja muganda baga nti n'omusuubuzi naye yennyini renti yennyini wabanga agimusaba mu ddoola ogenda mugamba nti wa omusolo guwere mu kiro kati
va kubira ebyalo tibibadde ngolete ebyengo ebiki kanaye akola olukujjukujju n'akola under declaration bw'abanga alese container container ng'erimu house oba eri luddawa etambula ejja agamba nti ndese buviiri bw'abakazi naye ng'ate munda mulimu ebintu ebirala anti kati ekyo kiba kijjako either under declaration oba odeclarenze ebikyamu oba biri under si byebyo bituufu penyi byogambe mukulu wa mala n'agamba URA erina trackers erina tracking system nti basobola okulaba ekintu nga kitambula from point of origin waliwo kibayita confirmatory biki okumanya trade kyateekawo nomanya nti osobola okumanya ekintu kino for conformity okubeera gye kivudde ku manufacturer kitambudde kitya kuba ndowooza URA teyeemalirira erina okupanga ekolagana n'ebitongole ebirala UNBS kuba bonna abagwa mu doketi ya trade bamanye nti ekintu kyoleese bw'oba oleese waya z'amasannyalaze zibeere nga zezo zannyini ezituuka n'omutindo kuba ndowooza balina kukwatagana mukwatagana quality y'ekintu okwewala okuyingiza ebintu ebitatuukiridde n'abafere okuyingira bizinensi kubanga oli ajja kugamba nti nze bwe ndeeta waya z'amasannyalaze otusaba omusolo gwe gumu azijje China azijje wa naye ng'ate quality yazo si kyekimu ono aduplicate nze nakola ekintu kyekimu ate omusabye omusolo gwe gumu n'oli aleese origino olaba kikose ebbeeyi mu katale nono agenda okuwa omusolo ng'ono bw'aba ayingidde mu katale ow'omufaliso tugambe omufaliso oguvudde ebweru ne guno ogwatetenkanyiriza muno UNBS nga tusobola kubanga egitayiza mu kuyingira oba okugenda okutufefeta gye giri okubanga bagijjako omusolo ono agujja eri ng'awadde buli kimu kiriyala ensi biki byonna byonna ku URA abajja mugoba mu katale okiraba nti tuba tunulidde nti twetaaga ssente naye ate ono yoledde agutetenkanyiza wonna waasinzidde abeera nga ye afuna kinene nnyo okusinga ono ate akoze due diligence n'akiriyalinga n'awa buli kimu bannaffe fleet byonna nga bwe tumanyi okutambuza ebintu okuva ebweru okubituusa kuno alabika nga oba yo omugoba mu katale automatically kyewuunyisa naye ng'ate kituufu bannaffe aba URA bagamba nti financial year eya 2020-2021 ebitundu 7 ku 100 eby'omusolo ogwakuŋŋaanyizibwa byavaamu sectors 4 ze bagamba nti ze zibadde ez'enkizo katutunuulire tulabe oba COVID-19 alina engeri gyazikubyemu esookera ddala eyasinga okuba biggest contributor nga yawaayo ebitundu 29 n'obutundutundu 43 ku 100 baali bannaffe aba wholesale and retail trade baba bakola kyabo wholesale bingi banafa bamu ekikuubo baani bonna abo retail trade abengoye abaaki abatunda mu wholesale abatunda obungi lejja nejjumula biki ebyo bonna abo be basinga okuwa omusolo mu mwaka ogwa mu financial year eya 2020-2021 kakati abantu baneeno baddirirwa banafa aba manufacturing sector bebo ndowooza amakolero yes be baddako then information and communication sector neddakaawo ICT telecom baani abo ne tulyoka tufuna bannaffe aba insurance n'aba financial services obulalalaawo kakati bwe tutunulira kino kye twasoose nakyo ekya wholesale and retail trade akadde kano COVID-19 ayina engeri gyakubyemu bannaffe abakola bizinensi zino nti abalina stock ng'omugalo tegunnaba kutuuka batunda bye balinawo nga tebamanyi wakusuubula capital ne bamulya nga tebasobola kuddayo entamuzanyo nga zikubiddwa teziriiwo kakati bwe tuba tugamba nti bannaffe aba wholesale and retail be basinga okubanga bacontributinga ku musolo guli eri ebitundu 7 ku 100 ogwakuŋŋaanyizibwa ng'ate tugamba nti tunoonya boda free zone toyina ngeri gy'osobola kwawula wa retail and wholesale kuwa boda okay. mu kibuga nsuubira nti ndi mutuufu ku ekyo mu bitundu byonna mu Uganda yonna bwakwata oba wholesale oba retail jja wano tambuza otuusize wali eri exactly kubanga tekisangika muntu kutuma taxi gyesimbe wano mu kikuubo balodinga ebintu batwale batono newe ziba motoka ez'obwannannyini omujjuzo ogubeereyo tezikola ki obudde bwamalaawo ate ababukola mu bizinesi kikendeezaako n'omujjuzo ogw'abasuubuzi abandi baddeyo oli aba n'owa booda gwe yeesiga ng'amanyi gy'abisuubula akuba bukubi ssimu nti biwe owa booda akole ki abindeetere so kaakati nsaba bannaffe sectors zino batuulenga wansi ebitongole eby'enjawulo balabe ani ayamba ani akasukira ani omukono mu nsonga zino kaakati akadde kaneeno bwe tubanga bannaffe bwe tubadde tulabanga kale batuwa kasente basasula emisolo nga batandise okubanga ba withdrawinga badde ewaabwe
kyetaagisa abakulembeze baffe okuddayo okutuula okulaba bamusiga nsimbi bagenda. Tuyinza bayamba tutya? Abantu abatuula mu ofiisi emirimu gye bakola tuganyulwamu tutya nga gavumenti akasente ke batuwa kenkana katya? Local service tax pay as you earn. Bwe baba ezo ze batuwa kakati bano abatali kusoma saawa zino tukoze tutya okubanga tusigala nga tubajjamu akasente kubanga ekyamazima kiri nti gavumenti ye tesobola kusurvivinga awatali ki misolo, awatali misolo ate yefe abantu. So it's high time bannaffe okutuula wansi okulaba butya bwe basobola okupromotingamu bino URA bye yasonzeeko nti bye bisinza okukola ki okuvaamu akasente. Bategeere nti mbeera ki eyeetaagisa okulaba nti bannaffe baneno basigala bakola ki basurvivinga kubanga era bw'otunulira alipoota eno eraga nti URA yeeyongedde okufiirwa emisolo egiva mu pay as you earn olw'okuba nti abakozi abamu bagwa abalala emisaala gyakendezebwako ate no pay as you earn era yavanga okusinga era mu private entities era gijja kuba bano bennaffe abeekozesa nti obanga wasalako abakozi bennyini workforce human resource bwe bayakendera kitegeeza era pay as you earn ejja kenderako naye ng'ate era eriyo n'abadaivatinga oba abavoidinga pay as you earn ng'omukozesa akozesa abakozi naye nga tabajja obanga yazibajjako naye nga tazirimitinga yowa mu kitongole abagamba hani mujja kubanga tin number buli omu ogenda ofune tin number kubanga kubajja okufollowingira gondiyo transaction gyobeera okoze naye nga bwe bakukwatako nno nga obadde obbye ensimbi z'abakozi abamu bawandiisa bizinensi zaabwe okuba nani profitable kakati waliyo abantu abamu nga balina bizinensi nga bazissa ku misingi gya ddiini oba nzikiriza kakati oyo akugamba it is non-profitable naye ng'ate bw'ogenda okwegendereza oba okunoonyereza ng'ayingiza ssente okusinga kakati oyo URA tesobola namutawaanya musonga mu kubanga bakimanyi nti bizinensi tekola ki teyingiza naye ng'alina kyo sense ekola ki akadde kagenzi tuteekeddwa okubeera nga tusiibula fedi mu seconds. Njagala kwagaliza bannaffe ab'ekitongole ekya URA okujaguza okulungi mwebale nnyo mwebale eddala okubanga mutuweereza n'ensaba ba stakeholders abalala okwongera okukwasizaako bannaffe aba URA okulaba nti ebiruubirirwa byabwe bisibwa mu nkola. Nziramu okubajjukiza nti ffe abantu ba bulijjo kye tuyita accountability oba transparency bwe kulaba ng'oluguudo weeruli eddagala weeriri n'ebintu ebirala. Kyannaku nnyo okubanga alipoota eraga nti ebitundu 37 n'obutundutundu 38 ku 100 awo URA webadde etuuse mu kukuŋŋaanya emisolo ku bintu ebiyingizibwa mu ggwanga naye ng'ate bwe twogerera kaakano bbeeyi yawanikiddwa emisolo egyo gikuŋŋaanyizibwa mu ddoola ate nga gyakupimibwa ku kiro kwegamba obuvuyo obuli awo bulagira ddala nti URA egenda kwongera okukola losses singa babeera tebakikutte bulungi saako n'omuggalo gw'amasomero n'aba wholesale abatataaganyiziddwa nga bwe batugambye. Mukama Katonda akukuume okusaba n'okusiiba kukyagenda mu maaso tusinkane ekiro mu mawulire g'Omunnyo Ku 3 ssaawa 3. Yes, myaka 3 ejja URA ejje twogerako tugamba nti bingi ebikoleddwa bingi ebibulamu ensimbi y'omunsolo ebbiddwa nayo tegambikako. Twagala obbagaliza akaseera akalungi naye nga tufundika katukujjukize ku maziika aga Princess Diana yaziikibwa Westminster Abbey yafa era n'aziikibwa ng'ennaku z'omwezi yafa nga 31 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 97 n'aziikibwa nga 6 omwezi ogwa Septemba. Katukujjukize emyaka egyo 24 nga taliiwo ye maama wa munnaffe omulangira William n'omulangira Harry ate nga yali mukyala w'omulangira Charles. Katukujjukize ebyaliwo mu maziika ge emyaka 24 egiyise kati.